bw'obanga oyagala omukazi yeeyise nga bw'oyagala nga nnyoko bwe yakukuza wasamukabirayo. Simple and plain. But we have changed from those kind of times that we have encouraged intermarriages, intercultural marriages, continental marriages, interracial marriages. Kati ogenda kuwasa muzungu, muganda wange Kasule yawasa muzungu, era buli kaseera mugambe fukamira olw'okubanga ye Kasule. Owasizza muwala mu kyoli avudde Teeso, gw'oli muganda. Kasule ovuddeyo ssaawa 8 ozze, ye gye yakulira taata we yabeerangayo waka by ssaawa 10 mugokomyewo 8. Oba taata we yali mwavu? Nedda, it does not matter. This is, I want us to learn. Bagamba mbu abasajja abaavu be bakeereeka. Wulira, si baavu. It is a matter of balancing the culture and expectations. Gwe lwaki toseseetuka? Marriage and relationships go with two things. Tolerance. Noga kino ngenda kigumiikiriza. And here, ngenda kuseseetuka. I'm going to compromise. Kati gwe omusajja olina by'otasobola compromisinga ko naye ate olina by'otoleratinga. Nti okufukamira tafukamira ne sisobola kumugumiikiriza kunjooga kutuusa ku ssa lino. You have deal breakers and you have tolerance. Noga ekyo nja kigumiikiriza. Kati gwe bw'obanga ogamba nti abakazi bano batandise okubeera nga balinamu embeera tebagambwako. First of all, let's first look, is the person you're blaming or criticizing from your culture? Is the person from the same exposure as you? Secondly, did you take time to date? When basanga yo mu kirabu banyenya nyashi mugista nyashi nanyenya nyashi ekikukyalira emirundi ena n'otandika okwenyumya mu banno kyantegeera pa baby matrix ekifuna olubuto ekikulemera kaawo wakategeera oyogedde akagambo nyashi omanyi twadde ne nyashi festival ewa yabadde oba Reza Forest wagenze ate nagenze naye Kayima yabaddeyo nangambe ebyana nge binality. It had to be Kayima. Nenga naye bannayo bankaddiye. Nedda, what you think about you bring about. Obwongo banga butunuulira abakazi mu kikula nti nyash is the entirety of what makes a woman. Such shallow minds will actually go with such. Oseged nekyengeza kukulaga kyekino nga tonna tunuulira nyash nga tonna gamba mbu ekyola kifaanana bulungi nnyo ofunye obudde obumala okudeetinga omuntu ono so that omanya gy'ava naye n'amanya gy'ova mu cultural dynamics, because bino byonna bivudde ku kintu kimu, cultural dynamics. Tuganye okutegeera obuwangwa nti bwe tuvaamu bwanjawulo. Okimanyi waliwo Kabira etasula na flaska mu kisenge. Flaska? Naye nga ate ffe mu Baganda omukyala yenna nga tanneebaka flaska eteeka okubaawo mu kisenge. Tugende mu maaso. Because that is in our culture. Nti omukyala yenna omufumbo abeera n'enkumbi ye mu kisenge. Yeetaaga amazzi agabuguma. Waliwo abatakikulira nga tebakimanyi nakimanya. Nti era bw'amala okugenda n'anyonya gavumenti okuva ku parish level paka ku national level ye yeebaka bwebasi. Naye ng'ate ffe mu buwanga batutendeka bulala. Ompulira bulungi. Now you ojja kuva eno olw'okubanga obeera ku Serena olina bu degrees obw'enjawulo otandika okugamba this generation abakazi simanyi biki. The lens at which you're looking at what they call marriage and relationship should supersede beyond personal selfish egocentric needs. Otunuulire culture, otunuulire religion, otunuulire n'exposure. Abantu abamu tubanenya nti takimanyi naye nga tali exposed ku by'omanyi. So where do you draw the line between tolerance n'okusesetuka n'ogamba I will compromise a bit of this but I will stay with my person? But now also senondaga cultural differences. Let us go to a situation where you are a Muganda, your wife is a Muganda.
senga baba akuteekateeka so they say nono ngamba senga baba ateekateeka abakyala babagamba omusajja muwulire muwe ekitiibwa toyombayomba tokola ki omusajja ye boosi like that now could you want to go home at 2 and your madam gives you food from her bed n'akulinda ogirye n'akuteerayo amazzi n'akunaaza n'okunaaza ne maane mwebaka nanaaza tonaabako na mukyala wo what kind of nonsense is that temunaabako mwenna tunaaba ffenna but ye yanamaze dde okunaaba yeebase kati wakyajja kunaaza aba alina okukuutamu ssebo Kyamagero genda kuwabya abasajja wano nedda ssebo omusajja abadde eka balina omukuutamukko boddayo eka otuulamukko awo nogaaba leero banzijemu engatto ne bazijjamu sokisi ne zivaamu mpulira bugumu libadde lingi ne basumulula epeesa nga juisi bwakaaba wali now I think ekyo kiri mu nebamala ne bakunaaza nako balina okunaaza Kyamagero nebaga nkwata wano okamanya ako kebatukolanga nga tukyali bato nga maama akugamba kwata wano n'omukwata wano n'asika okugulu nakkuuta ekyo ekintu mu bukulu kiwoma nga mukyala oyo akikola nga mukyala oyo yaga nti kwata wano nakkuuta okay n'otuula wansi ne bakkuuta ku kigere wansi kiri mu njuyi bbiri one if your wife finds comfort in that nga mukyala wakiwuliramu emirembe ekyo sikiina mbuzibu mugende mu maaso akugjemu stokisi akugjemu engatto akuyite kabaka and all naye ate nze nkiraba nti omusajja akola ebintu ebyo abeera ne wreckage of self esteem ye nga ye aba yamenyeka munda mu ye nti yakulwa tebamulaga nti he is enough yakulwa tebamulaga nti that he is loved n'amalirira obulamu bwe bwonna n'agamba ngenda kola ssente mu nsi muno neme kujoogebwa now when they get power and money this is how they abuse power nzijaamu engattaawo mpeereze essimu eyo nzijaamu kino the self esteem gy'ataafuna mu buto kati engeri gy'alina amaanyi nti akulanga muveewaawo okuboggoka power amaanyi obuyinza kasuku omuntu alina amaanyi taboggoka omuntu alina amaanyi ebibuuzo byabuuza biraga abali around that wano muteeka okwetereeza so a man in my own school of thought akomawo ewaka n'agamba vaayo nteera wano emmere njirye ye talya agikujjulire atuule awo akunyumiikirize nga bw'oli akwe update y'olunaku wano musiibye mutya lere ebyo byalingawo luli when our mothers were housewives a father needed to take stock of what happened because taata mukulembeze maka bw'akomawo ewaka yeetaaga okuweebwa omukulembeze bamwe kibayita presidential matrix waba yakazuukuka okumanya eggwanga litambula litya aba intelligence ekyo bazuukuka bamugambirawo balina omuwa presidential matrix waliwo akatala akayidde yes waliwo bano bagimuwa different layers ne taata bw'aba akomyewo ewaka maama bw'aba akyuiramu emirembe amugamba waayo okudda okomyewo leeti naye kankunyonye ekigenze wano leero Mandela bamugobye ku ssomero nti ate ki yagenze n'azanya omupiira alina ebbwano kati abadde alina ensanja bavu ng'emulumisa omusujja oli mu kulya but they are briefing you and it's okay if you find peace in that naye bw'otandika okiteekawo nti katala omuntu ateekwa okuzuukuka ng'okomyewo in my own understanding I think you've not balanced the times and you bamaama luli baakikolanga baali ba housewives nti taata yafulumanga n'agenda n'ayigga n'aleeta omunyago ne balya maama n'ateekateeka omunyago ogwo kitegeeza taata yakomangawo ng'akooye ebyabadde wano tyabitegedde yeetaaga lipooti kati okomyewo ssaawa 8 mukyala we akuwadde emmere nadda ku ssimu anti akulinze oli mu kulya munaye oli muganda nadda ku ssimu bw'oli mu kulya nomala ne weestretchinga
omuntu alidde ku ntuuyo ze owulidde enjawulo bwe bateeboogera enjawulo gy'olinamu ogambye mbu omuntu alidde ku ntuuyo ze. You've not thanked the effort in making the meal.